aba azinze byonna ate abo abasajja abatayina n'okwewanika abo abatayina abo be basindika mu vidiyo munkubire omanyi nti omusajja oyo yagambye nsaba omunkubire omunjabize tebajja kwabya Bizonto nga tebabiza mukazi wo temunyiigira basajja mmwe temunyiigira nze mbalabudde temwetta omukazi yenna kasita akukyawa aba yakukyawa dda myezi mukaaga kakati genda naawe omuwala mpuliriza bw'okwatanga mu baawo n'omusajja tomulaga nti okaabikaabira eri bano b'okaabira kaaba mu maaso g'omusajja ng'omanya kijja muluma emotion twakulira abasajja abaganda balaba asobola okumanya nti oyo omwana si wuwe naye ng'omwana oyo yakulira waka mukitegeera mu kufa ng'ekiramo kivudde n'agamba kayobuzidde omusi mwana wange watone tobiwulyangako kati abasajja basirika n'akitegeera n'atayogera one because of character kugamba omukazi ng'ozadde musajja abaana nga basatu ngamba mu abasajja omukazi oyo n'atambula n'olaba ng'alina omusajja n'akukyawa manya nti n'owoona omukaka okudda ebintu nga bisatu agenda okumuvinga on nga yamuvinga on emyezi abayanoba Hadija tebakulimba nga omukazi gw'okutte n'omusajja nga wamuzaalamu abaana basatu kyawa nange nze nyina ekyamataba abaana bansimye enkyogere temuli mwenna malayika nava Hadija mu installed building va kuyisima gye yeewaanamu naye ng'agipangisa nenva Lubaga nenzija ekawempe nensirika era n'oba ofuota tosobola kukolako story nti what happened nabo babona bamanyiyo but ndi single kitegeeza toli single tosobola kuba ng'oli single munange kakati ate kati Hadija neegendereza nnyo kasana tandika okulwana ne Museveni neegendereza abakabwala wisdom njagala osooka ontera omukyala wa Bizonto kakati abayo ekyakoze obubi kubanga nandirumbye gayi wa Bizonto omukazi yavudde ku spark n'ayogera ebigambo biringa bisatu binakuttemu one yagambye Baawange njagala ompulirize waliwo ensonga nga za maka siza mawulire ekyo kimu ekyokubiri n'amugamba nti guli mulimo okimanyi gutuliisa kati ekitwadde tukimanyi kitegeeza omusajja talina omukazi yagaye guli mulimu gutuliisa otegedde kubanga Hadija va kuba wisdom kubanga ate n'omusajja alisa omukazi tajja kujja mu mawulire ensonga zino agenda zikwata musajja ku musajja genda maaso oshegeera by the watches mu buntu omusajja nga olinamu ensonga ogenda zikwata musajja ku musajja essimu egyo Hadija n'obogola yange noga nti va ku mukyala wange nkuwadde ennaku ezi kiba kimala nakino kiddeko nze maama wange yaŋŋamba omukazi wakunyiizanga kwata emigugu gyo otambula ofulume nze nali nfulumyeko mu installed building nga sigipangisanga yange tawulidde no kyengambe nkiwulidde ne bali bajja kuwulira sooka omalize essimu nkigambe kuba abasajja abakabi omukazi akunyiiziza kwata engoye zo get out nali nvuddeko mu install building okimanyi naye omusajja oyo ndaba nga bambi frustration ya musajja munne kubeera nti namu kati azaalagamba kamwonolera erinnya kubalaba kyasi kati kakula Hadija tebakulimba nga omusajja omuganda n'akwana mukazi we kiswaza kitya omuganda laba noono kati omuganda ng'omusanga n'omukazi owokubiri ng'ombuki ojja nno kubule abantu bangi abakufollowing abasajja bajja looza nti okubba omusajja wa omukazi wa munne tekiri nnomo yadde naye nkugamba engeri gy'osobola okikwatamu kati Hadija ne bakubbako omukazi gwe wazaalamu abaana basatu ngero okyalwana omuntu ayinza obutamubba naye kuwulira buwulizi nti gundi yebase ne mukazi wange kati obuzibu bwe nnina Hadija nze koyogera naye am single dad kyekyabaawo wali owuliddeko nga nze Hadija muntaase gwe nenkulaga omuwala eyanzalira omwana osana ogabuzidde omukiki waliko what was happening here oli alinga asula e Bulaaya naye nga wali wano wali musinkana ngani wisdom watambula bwati tadda mabega wisdom oyo gwokyawaana otyo nonkulaga nti olaba tuleka amata
Ntuleka amata gongamba omukazi omuzaddemu abaana basatu oliawo kati okole ki? I want to help you. Abawala bangi twagamba Dikenzo va kuby'okwekubya emizimu gende Brazil ofune gende Brazil ofuneyo omukazi. Otegedde kye ngamba gende Brazil ne oliawo oli mukaaba kakati bwebatu bino byaki mobile money oliawo andi kakati we nabadde kakati omukazi yavuddeyo nagamba yola abasajja batakweka WhatsApp zaabwe je bannange anti obalaba omukazi avuddeyo agambye nti bannange tojja kumfiriza gomanyi sente abo Bizonto zibafuna gwe omanyi sente zibafuna omukazi abaali awo ne bamuwa miliyoni ezo abo bafala bafuna sente gomuzaawo birango oyo omukazi bayinza omuwezo miliyoni 4 nedda tali mu 4 ali mu 3 nze bangamba nentya nengamba Bizonto nga mukola sente nga miliyoni 4 Bizonto oba kirayika munanga azimuwa ya mukwano ali tugambe omuwala afuna miliyoni 3 yalise wakato jjo tukubirekerere osegera ekyokubiri naye naawe nno musajja munno omugize omukala kasoka kugamba Hadija tebakulimbanga gwolabayo obukebera sirimu gwe Hadija tusagala olwale anti ndi gundi ndi ambassador wa company ya gundi eyambaka ebya sirimu sagala olwale nali mpereza muntu omu buli origino tomalaga gulagula bino mu bantu te yekifana ebiriwo byansindikidde mama w'omwana wo no nawadde noonya ngandagani gundi neddaka nneme kutawana ninde ku status yoba gena ku status ye so kati omwami nky'oyagala okugamba nti kyeyakoze okutwaliza awamu kikyamu kiri bwest ekisinga obukulu va ku kikyamu omusajja yenna we bakubbako omukazi kichoddako ate omusajja bannaye watandika opepeya ne mukazi w'omukazi aba takyatereera ewaka ekintu kimu Adija omugira nako ku masana omukolako mama kati kansoke atayagala mmanya Adija kankubuulire kati gundi ani yabigyeko bakubloki Adija kankubuulire bino ansindikira simanyi mukyere gwe baagala nti olaba simanyi biki tusigala tuli respond bibi nefana byetwekubizza yani uno oyo muwala mubi mulungi si kizigo kino oyogera byesidda bako njagala kulaga wafaanana mugenda ne muddaawo kyerala okulaga ye kivudde kuki sagala omanye omuntu agenda naga si bizigo togaa nti no bizigo ye ngaafaanana sister wange kirabika ndowooza nga nawuzaala yewammwe kakati kankubuula ekintu kimu gwe Adija ngenda kugamba Adija eno programu bwe saagala ogaye nti nemye sigize Bizonto kankubuulira Adija okujjako nga mbadde ba boyfriend ne girlfriend Adija omusajja wajja onakwana aba amanyi nti olinayo abasajja naye otandika okubeera mwenna era awo ne wakusanga n'omusajja asobola obutakifaako naye omutandika okubeera mwenna n'oyenda kati Adija alina kugamba ekyabo ekintu ekyewunyisa bw'oyenda nga mubadde mubeera n'omusajja ne wakulaga nti akusonyiye aba takusonyiye tasobola kyerabira ekyo naye gwe omanyi kyebayita okubreakinga obufumbo ng'omuntu omaze naye ebbanga ate omuntu nakutegeera nti ye anti kati omusajja tomunenya kuvaayo mu media avuddeyo kikyagenda okukola muli eri mu obwongo bwe bumuweereza bumugamba nti kanzije nkisuule kubanga nange kyenawulidde kubanga bw'oba nawulidde ka odi akagamba mukwano wagaze ne waleti yange kugamba omukazi ng'ozadde musajja abaana nga 3 ngamba mu abasajja omukazi oyo n'atambula n'olaba ng'alina omusajja n'akukyawa manya nti n'owoona omukaka okudda ebintu nga 3 agenda okumuvinga on nga yamuvinga on emyezi aba yanobadda Hadija tebakulimba ng'omukazi gw'okutte n'omusajja nga wamuzaalamu abaana 3 aba yanobadda ekisooka 1 either sex yali takyamunyumira njagala mbagamba abantu mugende mulabe movie bagiyita War of Roses ya Michael Douglas eyigiriza War of Roses muginoonye omukazi yatunira Baawe baali beeyagala ne bazaala abaana aba yatuuka ku level nga ne Baawe
waba alya bwati wadde taswankula omukazi aba awulyanga Baawe aswankula nga takyanyumirwa nga jesiya nga yeetamwa ng'omukazi notafunye omusajja mulala nga yeetamiddwa basajja mwe kamba buulire bw'obanga n'omukazi n'atuuka n'akwetama bw'omwesi bakajja kuwa obutwa kyovola mu Afirika abasajja bafa mangu okusooka abakazi lwaki abazungu tebafa mangu ate abakazi bamwe babawo obutwa nga temumanyi n'okufa mpolampola Hadija gw'oli muwala kambuli abasajja basajja mwe kamba buulire bw'okeeranga ku makya omukazi ng'omuzadde newoba tomuzaalangamu n'akulaga nti ayagala wisdom what are you doing bw'okikaka sigambye nti nno togezaako muzza bwabula bw'ogezaako ne kigaana jangu owa wisdom nkuweeyo ekikopo ky'obuugi tulabe muvi nga 3 osuleke wange nga wiiki tuveewo tugende obulamu butambule okitegera ekintu ekyo otherwise oweesiba ku mwana w'abandi ogenda kufiirwa ekirala Hadija ngenda kugamba ekintu bw'oba muwala ng'oli eyo never fight for a man Hadija abawala abono ba producer obulaba babavuuka bazze Kampala ne bafuuka kati osobola omusanga yita Chuck Norris yeyita Diamond Platinum abavubuka bazze Kampala sebe lyandaliri wali sagala weekwasa omwana omukwate bubi eyo glass teka wali sagala weekwase teka ko mangu eryanda abavubuka boolaba basinga muno ajja nakwana n'abawala abalala bw'ojja Hadija n'omala olwanira abo abavubuka obalaba ye talumwa engeri gyakulira eruweeru aba alaba waakabi ogenda kumenya omutima gwo Hadija bali bagenda kumbuza abawala wetalwanire babba bafa lwanire omuntu wuziwathe Hadija kale simanyi lwaki neegezaako lwanire omuntu ng'ali wasa okumulwanira kati Hadija singa katugeze amajja kunyiga ngeze singa kyamagero singa walusimbi Frank walusimbi yali asoma amawulire omukazi ajja n'amulwanira itiwaze n'omuntu bambi mukazi mutu Frank walusimbi singa olwanira wisdom tona nti ndi muvubuka ne sina record nti nali nywedde sigala sina record nti mbeera bwe netandika okwogera ebitundu by'ekyama nze mbeera MC Rich ankubira okunteeka tonafunayo ebitundu byakyama bikusiyiika mu mutwe muli baby byabyogerako natandika okutegera bwenti nga ntegeera nga ndi bwenti nasobola kulaba abazungu bwenti era nga ndowooza abantu bonna abazungu bwenti abaddugavu n'abalaba Uganda teriyo kintu kyama era nze njagala kusetolinga ebyo byaba simanyi Kamala Junior mbu omuvandimwe simanyi ne bankuba okutu that is bogus Hadija bw'osanga ng'omusajja gw'oyagala n'omukazi mwerage nti omulabi naye akulabye obayiteko mpola ogenda mu kinaabiro okaaba amaziga bw'aba ayingira ennyumba obwesangula amaziga osirika tomulaga gano agavubuka g'e Kampala agassirwa Hadija ojja gakaabira wamaze nja kukwata video Hadija singa oba mukyala wange nonkwata n'omukazi n'oteekayo kiswaza siteekayo naye nina okukwata by the way ngati ngamba nange mba nti erinnya lyange kati kankube ba presenter Douglas lwange omulaba asobola okuba nga akwana naye ensi n'ekiwulira nti yeyenze ku mukazi we do you know nti kisobola okutabula ndi nkugereza abantu Hadija si kwewaana mu bantu ffenna aboogera wano ne bakitegeera nti njagala gundi ne gundi ne bakuŋŋanya abawala bataano erito binti nyina kyenzikamu kuba audience yange yanjawulo nti wadde ngenda kwogera ku bufumbo naye abantu baagala mbogereko kukyobala abantu wisdom ne waanyumya ekintu kyamakulu naye ateekamu entertainment entertainment kubanga inspiration ya wange my gundi Bob Wine tinewaba ayogera kintu he just entertains you osagede so ate kati audience tamala emirundi wajja nakwebakako n'okaaba mu bantu gwe gwe bavuma obusiru bagamba naye Hadija gwe naye wisdom bale njagala abawala Hadija njagala abawala basatu bajja nga balina embuto obakube olaba banaddamu okwogera wano Hadija kati ojja kuba oswadde oswala so ate nga teri agenda kunkuba kati njagala Hadija ngamba abantu bawala mmwe
mwegendeza abantu bemwagala. Ekyokubiri nammwe basajja mmwe mwegendeza abawala bemuwasa. Omuwala ojja muwasa nga Yesu abadde mmakeri ebbanga naye ng'omutegesa bitimba. Kakati nalabye Lwasa afunye omukazi omulala. Kati ng'omukazi babadde ejjo ku live ku TikTok ne kati Lwasa yayogera ekintu n'empulya nga nfudde nga ali mukwanjula kwa Angel. Oba Kezi yamubuuza nti ono wanaakunyiza onookulotya ng'ampasa omulanga naye agenda. Hadija bwe nkusanga osimbye layini ya Lwasa olowooza mpita Lwasa musiru oba gwe aba musiru. Nze mba omusiru. Kano okukake kasembayo. Tumulemu oleeta ebirala kuba kati ndowooza njogedde nekiki ekyoproducer. Byebyo byoyogera bye bituufu. Kati kano yagala paka otuuke woyogerera ku Bizonto oli kuba Bizonto naye yakoze ekira. Omanyi Vijay Junior ate muganda oyogera akola eki kiri omusiro. Kati omanyi Vijay Junior ayogera firimu. Waliyo omusajja bamuyita Mark. Bebemu kubasooka nga Vijay Mark. Okay. Waliwo bavijje be nalaba ewaka nga bajja for security. Nga batandika okwogera ebyo bintu simanyi bagabe babayambeko famire yange okukwata abo abantu. Mark yajja bwati nga twebba ne tujja mu kibande yajjanga okwogerera ofe. Kati naye nga tannakwogera abantu bamubuuzanga ebibuuzo. Kati omusajja lunabuuza Mark nsaba kubuuza tugenda ne tulaba firimu yo ng'ogyogeredde bulungi naye tugenda tulaba ate ne tugira firimu y'emu mu vijja omulala nga yagyonoonye wamma Mark okyogerako kitolaba nti abo bavijja baba basiru. Mark oyo n'akwata akazinda bwati mwabuuzanga abantu bataano n'addamu naga akansokeziremu ekyo bali bavijja si be baba abasiru. Bw'oba olabye firimu yange ng'okimanyi nze asinga n'ogenda na vijja omulala si yaba omusiru gw'alabye gwe musiru teri yaddamu kubuuza ekibanda kyonna kyasirika. Njagala okugamba gwe mwe abasajja abatukabirira ddayo obuuza ono omukazi namujja wa ono omwana namujja wa. Kati ebyo ng'akeera ng'atukabira bye yali atukabira ebyo bamukanyuga wabweru n'engoye ensero egamba etya. Naye ate yayagala sipapa oli omuwala bwe bamukanyuga ennyumba abantu bava n'abamuyamba oli bwe brown sugar bitya because ekya sipapa n'oyo byali byanjawulo. Naye kakati n'oyo Lwasa gwafunye ne wakeera n'amukanyuga ng'olwakaaba osegedde ekisembayo singa omukazi teyavuddeyo kwogera nti guli mulimu nandibadde nnenya Bizonto. Kankubuulira ekintu kimu Hadija nze nina abaana benkola nabo wallahi. Omusajja yagambye nti ayagala omukyalo oyo ave ku ogwo omulimu bamulira omulimu zafuna zibaliza. Dr. Sewadde omulaba gwe empower female nze mpagira bakazi ba feminist nkubuulira omukazi yagambye sola kuva ku mulimu kubanga gutulabirira ewaka aba azinze byonna ate abo abasajja abatayina n'okwewanika abo abatayina abo be basindika mu vidiyo munkubire. Omanyi nti omusajja oyo yagambye nsaba omunkubire omunjabize tebajja kwabya Bizonto nga tebabiza mukazi wo. Hadija bwemba kati Hadija ebyaddala omukazi gwenjagala nemukwata ali n'omusajja on my level one mbasagala Kezi akitegere kwa singa akitegeera bwe bakuba gwe baba kubanze. Ekyokubiri bwe mba nkwagala sisobola Hadija kukkiriza oswale. Anti n'abasajja nabo abeera waawo nga naye yakukyawadde. No baba alumye omusajja. Kankubuuli ani atayenda abakazi kankubuuli n'abakazi b'abasajja kati ffe waffe gye twakulira abasajja abaganda balaba asobola okumanya nti oyo omwana si wuwe naye ng'omwana oyo yakulira waka mukitegeera mu kufa ng'ekiramu kivudde n'agamba kayobuzidde omusi mwana wange watone tobiwulyangako. Kati abasajja basirika n'akitegeera n'atayogera one because of character bakuzibwa. Kakati oyo musajja yagambibwa ati njagala onkubire Bizonto ebyo omunkubire nyanikira omukazi obusiru bwegasse ate mukazi wo gw'oyagala. Kati nze kakule ngezaani ngezobaani Kezi ng'akwana mukazi wange nava mbyogera first of all nswala bagamba Kezi yebaka atya ku mukazi wa Wisdom because level tezigatta. Bagamba Wisdom nga yagwa Kezi neyebaka ku mukazi we tokubye nnyo nedda we kiri
kandi ngosanga kezi mbwa yagadde mukazi wange mbangudde nzira muno bebba kuli sibasobola nawe leka kezi waise ngamachi mawontya leka tusibula abasajja mbadde mbasaba fenna tukyayiwa nange nze nyine ekyamataba abaana bansimye enkyogere temuli mwenna malayika nava adija mu installed building va kuyisima gyewaanamu naye ng'agipangisa nemba lubaga nenzija ekawempe nensirika era n'oba ofuota tosobola kunkolako story nti what happened nabo babona bamanyiyo but ndi single kitegeeza toli single tosa kubanga oli single munange kakati ate kati adija negendeza nnyo kasana tandika okulwana ne Museveni negendeza abakabwala muyinza okugiramu muganda wange goloza lwaki abaana banopu bakuba yadde n'akamu ntisobola towulira akamiliyoni kyeyogera yaga Bobi Wine takyasobola kukola ki kwenda kati ne Wisdom newe nandibadde njagala kwenda gomanya omwana nakwata kuzina ennyonyi z'olinnyo emitala w'amayanja oyinza obutagenda kujjako banabawalanako yangamba bwati kaye kugulidde omukazi wuuyo nga tuli ku red light e Netherland nkwegayiridde ne mugamba nafuuka faaza nedda so webakukyawa wadde njagala mbabuli abasajja mwene mbozigamu omukazi gwe wazaalamu abaana asukka mu omu babiri basatu bw'omukwata n'omusajja omulala waye wakukyawa oba n'okitegeera nti ayagala omusajja omulala aba yakukyawa dda nga n'onoomukako okudda tokyanyumirwa sex takyanyumirwa bintu byo ekirala bayira we learn the language gy'oyogera ne mukyala hadde gy'olaba ebintu by'okwagalana oba nga having sex naawe is two way kati abasajja abamu agwira buguzi mukazi kati nzadija olwokuba mwemanyiira muli bafumbo tomubuuza nako gwanga mufu tomugamba baby kati tukozeeyo ki tuleeteyo ku movie wait tafirimu tutule bwe tuti adija nga guloza kyekitutesa TV mu kisenge eri mu kisenge naye akati katimulina kali mu ddiiro kalina ekibiina kali awo teka mu kisengo teka mu movie yamwe nga yammwe tutule bwe muti mugirabe mulabe Sharon Stone mugende muve ku Sharon Stone mutule mugayi baby omani tikolako nange kugambe baby okimanyi tugende tusooke kunaze nkakole sibula abantu tuve wano nazino obulungi ava muzi temunyigira basajja mwe temunyigira nze mbalabudde temwetta omukazi yenna kasita kukyawa aba yakukyawa dda myezi mukaaga kakati genda naawe omuwala mpuliriza bw'okwatanga mu baawo n'omusajja tomulaga nti okaabikaabira eri bano b'okaabira kaaba mu maaso g'omusajja ng'omanya kijja muluma emotion kati kankubule nze omuwala yenna nali nkwanyeeko ne musanga nga asiika chips bwe mba ndaba nga gwe mulimu oguliwo nzongeramu capital ate simuwayo 10 bwe mba njirina because mba saagala abebubi kati kuffe abalowooza bwe tuli batono kubanga abasajja abamu bagamba bw'aba yakwagalako ayagala kusange ng'oli bubi nze teri nenkusanga oli bubi nga nsobola okwongerako njagala nkwogereko ali singambe oyo no ex wange nga kinyuma tola kakati nsobola okugamba nasomako naye linambere nga nze kyamani we mukwaya golwakiswaza naye mama singa mbadde ndeeta obaani pinki wamama kwano genda we ku Banias Metro Station ya Dubai oberengo ofuna visa eri discounted ate mpozi tulina ne ya Bahrain kati osobola okugenda Bahrain noberango ofuna ononyayo ku mulimu nga tukoledde visa ne air ticket mpozi ate tulina ne air ticket ekutwala mbuli nsi yo abaana bagambe nti byakyuse olina okuba ne show money ng'okozesa fly Dubai oba ng'okozesa Air Saudi omanyi nti ne bebintu oba ng'okozesa Uganda Airlines twatambulanga ne show money nga baana bato shommane kitegeeza ng'otuuka butte balanda olagaza ogenda spendinga oba bisone bwa pound 10 oba mmeka kati bikomyeyo naye wabula omwana ono yakulira mbagaga wamulina okuba ne shommane ng'okozesa fly Dubai oba Uganda Airlines
abo kyamukola ko interview era ndoza bano ba producer baseka olinga akyali menaga ani akubye mozi mugambe alindeko malize naye wabula bajaga yes bakulabe kuli mu kipopo goma mozi mugambe alindeko bwenga babajoga nnyo ona ezabira tabirabe nze njagala simple life tuyagala tibyakwete kakombeera nze natuuka MC kiyangamba kaye yekweka mu Uganda kwetali aze wano okugenderedde nakulengoze aze wano sabo omusajja yangamba mbuwegweka muna Uganda gwenda byatawunya kamwa alabikako obulungi simanya atulo walungi MC yangamba ne bana Uganda bajje wano ne kakati je kujje yasaba abanjaza mzee wange ali inyumba nene bwete nanye eri presidential avenue nagamba yegweka muna Uganda ne bali abekubira amasimu ne munyumirwa ana mwabachira batubera onyo kunyumya ko bawulire gaba celebrities bamwe aba West Coffee Academy bagamba nti Intex zigenda maaso bakubireko kasimu berengo applying abana bayigeme ni mjo mutwe we balinya ku Kenjo supermarket enaja na nkumbi woboli Dubai basanga ku Banias metro station kubira kutaiga esimu aberenga bakutusako woboli mu Abu Dhabi tulyawo ku airport road al Wahda mall poza tenga ba Herbal Choices pharmacy bano bakola ku diabetes pressure kukoga kugejja buli kimu sukali bichi abasajja abagala okugejja benda babikola ko mlamba sobera ngo bakubirako kusimu je balinyo mu South Africa Cape Town ate na waneno embuya obasaga obulamba ngenda kusembya mwami omusalo ngolukwata musawo avo mulandwa denganda akugamba nti mukozeseko omala kulaba kono oli okosasula toyanza nyo bakwano mwelaba